Hosea 4:6 Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Kasomeza. Alo. Gwakedde. Nkedde. Covid. Gwasoose mnange obale kujja. Zensoose. Gwasoose. Kikyate. Ekikoze bulungi. Zensoose. Zaate mbadde nkusanyukiddeko nnyo. Mbadde saagala kusooka. Abakulu tusanze obbalaba. Mubale kujja. Omukulu ate nga MP waffe yatuuse dda. Era agenda bakolako bulungi nnyo. MP waffe waali. Kamubayitira abakoleko. Mukulu kayama. Abantu bano bakwasiza. Mbalamusizza abassebo ne bannyabo. Nga bwe mumanyi nze chairman w'abavubuka kali amaggwa ng'omusawo engeri obudde gye bunkutemu nandyagadde buli muntu mulekereyo akatunda era nga tujja kukola nga bwe mulayini nti asoose paka kwana abaasembyeyo. Tekikirizika ekyo nedda ssebo. Wano Bayibuli ekyogera bulungi nnyo. Muyise omwandikomye bannange, muyise omwandikomye nedda ssebo. Siyinza kukkiriza bintu bifaanagana ng'ebyo. Nagumiikiriza obwedda, ne ngumiikiriza asooka, ne ngumiikiriza ow'okubiri, ne ngumiikiriza ow'okusatu. Kati n'ow'okuna. Maama oba omwana we akaaba akaabe. Bassebo. Obutamanya byawandiikibwa mumuleese omutawaana wano. Matayo 2:16 agamba nti bwe batyo ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye n'ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Akati mu nteme by'osoma obitegedde. Bayibuli kyeva egamba Bakolisi 2:6 ennyukuta etta naye omwoyo aleeta obulamu. Weegendereze.